tusibwamu era olaba abantu abamu bali mu kujja buzi. Wabaddewo maaso endala, so maaso eyo balina engeri nayo gye bagikyusizaamu, so ne babikyusaamu katono. Originally church yadde inatandika ku ssaawa 9 naye yatandise manguko, so already bagenza okukyusaamu akadde nga twatandise dde okusimbula ku budde bwe basooka otugamba, naye baga better late than never. Yasuze ne bookera. So ate tumanyi oli mwami muyimbi ate nawe ng'omuntu olowooza Easter okitegeera otya ng'okubidde sayidi zonna? Easter lunaku lucelebratingibwa abantu abagoberera Yesu Kristo, luviira ddala ku Good Friday. Edda neebuuzanga lwaki bagiyita Good Friday ate nga Yesu lwe bamukuba emiggo ne bamukomerera ku musaalaba, ate ne tugamba nti ye Good Friday. Paka mwami Mayanja lwe yaŋŋamba nti lwe yatufiirira yaffe n'olw'ebibi byaffe, so it's good nti ye yeewaayo ku lwaffe. Easter wazuukira si bwe guli? Yeah man. So tuba tujaguza Yesu okutufiirira olw'ebibi byaffe n'okuzuukira mu bafu. Yeah man, kituwa essuubi ate era n'obumu nzikiriza nga Kamiri bw'abagambye, mutukoppako bingi, mutukoppa bwe twogera bwe twambala ne mukoppe n'enzikiriza. Oyinza okuba ng'ekyama ekimu ekikusibiddewo oli tolina kukkiriza, ne bw'ona okkiriza nti Katonda yennyini buyinza yafuga byonna. Okitegeera buli desiki eriko desiki waggulu, desiki yokkeko etaliiko desiki ndala waggulu yeya Katonda, edesiki esembayo. So tubeere nga tumwettanira, tumanye nti abasawo basobola okujjanjaba ne bawangaaza obulamu naye ye mujjanjabi asooka. So this Easter is very beautiful tugijaguza nga muganda waffe waali ffe eryaba ng'omuyimbi bombuuzizza tugenda kuba tuyimba, tulina shows nnyingi, tugenda kutalagga ebifo bingi, tukitwala nga chance okukuŋŋaanya abawagizi ne tubasanyusa kuba lunaku lwa kujaguza. It's celebration, it's what it's about. Okay, Uncle P. Nga tuzeko ku side eri gwe vice president mu federation, twalabye nga abayimbi nammwe ebbanga lino babajjukidde ne babateeka ku budget y'eggwanga. Olowooza kitegeeza ki eri industry n'abayimbi bonna? Kirungi nnyo kubanga abayimbi ffe abamu ku bantu abadde basinga okugibwako omusolo omungi mu ggwanga lino, naye nga government erina direct contribution towards the music industry. Aaron, government nga terina direct contribution towards the music industry. So finally batuteekako kiraga nti bali ready to grow. Kuba edda twabanga n'ebintu mu masomero abaana ne bakola music, dance and drama talent ne tuzuula mangu ne zibeera nurtured. Ne kati abayimbi industry bagirekerera kyova olaba ezzeemu n'abantu nga yamanyi nti okuyimba kuba banne. Ontegeera nabo bazze because talent season omuntu tekyegeza tali talented, ne talent ye tebadde followed kuvaawa. Ekyokubiri waliwo ebitongole nga bw'olaba UCC bino regulating music, bino regulating enforcing, for example, call back tune share. Zino regulating percentage plays Ugandan music. Nezbio no bibuza how they have regulated and how they have enforced abayimbi bafune fair share okuva ku phone companies. Nze nasemba okulaba call back tune split yange ne kangezese MTN. MTN nagenda okebera split share yange nga MTN etwala almost 50%. Ne kati olwo tuba tukyakola nga nanyini content agibwako 50%. You understand? So government bwe bijja mbigenda terereza okutekola kati company ngezo nga MTN zigenda fuuka fair eri abayimbi. Okisegeera? Nze nagenze nensaba MTN sponsorship kanku example ku concert yange. Nasabye MTN sponsorship nejigaana netagiisaamu strictly engamba balina brand yabwe engeri gye bagitwalamu bo tebakwatagana na simanya kitya omuntu bw'abanga alina oba any news about him nembabuuza kyaseseza nembabuuza evidence ne bampereza bu blog nga naye koyinanga company number naye nga yeerabidde nti ze nakolako okukola back tunes check ya $8,000,000 nenfunako $10,000,000 nga 10 nti okusupporting omuyimbi nga MTN ye mandatory minimum gye bandikoze ontegeera ku profitable business gye tugabane yakola back tunes ate nabo bwe baba nga fair bakimanyi tetufuna fair split ontegeera kye gamba nga nabo bakimanyi tetufuna fair split njogera nga vice president wa industry kuba bimuza
MTN bwebe kimanyi nti teri mu kuwa muyimbi fair split, etwala platform fees, UCC etwalako sente, government etwalako value income tax simanya 20%, MTN netwala simanya mbili naawo ku simu nsobola obbikebera ne batwala percentage nyingi omuyimbi asigaza afuna 1.8 ku 10. Ontegeera kati nti singa babadde fair ne sponsorship osanga saali gyetaaze. Ontegeera kyegamba nandibadde ng'omuyimbi neemalirira. Government bw'ebiyingiramu egenda regulating UCC twagala etukwatire ezo kampani ezo tunegotiating ziterere zimanye value y'omuyimbi bo bennyini badidde omuyimbi ne bamuteeka wansi bamunyigira awo ate nga for example mama nkimanyi nti temuli fair mukola back tunes nti namwe temukola split share eri fair. Lwaki mba temusobola kugamba nti ne Palaso tali perfect asobola olemwanga omuntu olaba mwe mulemwanga kampani. Ontegeera kyegamba some two wrongs doesn't make it right. Bokwe branding ambu fete tsola kodira brand yaffe ne tugiteka brand yamwe mugijje ne mu split shares iri unfair. Omuyimbi naye talina maanyi gasobola lwana na bitongole ebyo kubanga kati solo kugamba era wali atule okwe MTN afuna sente ezo. Ontegeera kyegamba gyali kati bwafuna chance esigaza omuyimbi wansajja kukwatirawo. Bwafuna chance ekunyigiriza agenda kunyigiriza. Bwafuna chance kusigaza mbwava ajja kusigaza mukuleka nga government evudde ne regulating sebintu ebimu music piracy. Government kati tugenda funa obuyimbi gwe gumu ku mulimo oguwerera abantu informal ne formal sector, all genders, all ages. Mulaba ffe tulina abaana bato mu music n'abantu abakadde. Sector bwezityo baziyita job creators. Sectors ezo ziba zirina okubeera empowered by government kuba gwe tekwetaaga na interview. Emirimu gyamwe gye mukola nga bannamawulire musooka kola interview fogwa ffe otandika butandisi egyo emirimu government erina ozisecuringa eziggyeko ezo zibayita parasitic bazi parasites eziri emabbali. Waliyo parasitic I find these companies taking lion's share of our works very parasitic. Ontegeera muyamba abayimbi bakule naye olwokuba nzijja nkusaba sponsorship ompa million 15 kyokka ku check yange watutte bina ate tisibifuna government erina oyingirawo eyambe kyovola tuze tukuba ekintu kino abamu ne bakisika ne bakizza eno ne badderi naye tulwanirira omuyimbi bwafa leero abaana beero bakoma okusoma. Kamiri abadde tali ku stage for 4 months mubuuze there is no income naye nga music wa Kamiri naana abadde azannya buli kimu kikola but it's not regulated. Abayimbi twetaaga okubeera ne direct contribution towards our nation building and we can't do it if our hands is tied nga tuli preyed on by these big companies ate nga zo ze pretending ambu ziri perfect zo tezina nsobi. Leta wano leta simu yange obumu ovuna obuyinza mbuyinano kambaweko ku facts nenda leta MTN munsonyiwe ne gano mazima nti namwe mwagambye muli ba mazima nnyo kati fena tube bache bamazima gali kufuula ow'eddembe mbale ku split shares ezitali mu government nzibaweko ko wano nzibasomeremu mwebale nnyo okungumiikiriza mbaweemu omanyi bw'oyogera abantu abamu bagamba ate ayogera kina ate ndi mu propaganda but let me give you some splits. This is telecom company MTN breakdown. I can for example oluyimba lwakola back tune lumu balutunda nusu lusanvu bwe mama ludutunda nusu lusanvu ng'omuyimbi tannafuna government nejjako VAT wa 18%. 18%. Oyo yali nomo VAT bamujja ku bantu bonna so usirabawo obuzibu bw'endaba nti VAT gwe batwala you are a direct contribution towards the music industry which only the government can forge. N'obuuka waawo ne bamala ne batujjako exercise duty tax wa 20%. Exercise duty tax bye bintu kwe bajja gwe musolo gw'ebyokwejalabya nga bw'olaba omwenge nga bw'olaba ebyokunywa nga bw'olaba kigwe musolo gw'ebyokwejalabya naye okuyimba kulimu ebintu bingi. Waliyo gospel music esi wakwejalabya wakutendereza okuyimba balina okubitunula mwetaaga otunula waawo tusalirewo wamu ne government obaddala okuyimba kulina okuvaako exercise duty kubanga mu masomero bakozesa okuyiga mu makanisa bakutekozesa okutendereza mu malwaliro bakozesa okujjanjaba passenger kugamba n'akantu kennyini kana kapima pulse kaba kakozesa music era omusawo yaŋŋamba ako bwe kazikira sijjanjaba kakola tu 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 kakuwa pulse so that's music they need to look into that. MTN nejja nekujjako platform fees 20%.
awo muyimbi tannakwatako kati ne bakuwa shareable amount esigaddewo eyo esigaddewo ate era MTN nejja nako nejjako 70% nga MTN ontegeera ate ne bamala ne aggregator nga bonoyita mu company nti nkozesa SMS1 oba DMARC ne babalekerawo gwe ne aggregator ne mugabana aggregator n'atwala 30 kukasigaddewo n'atwala 30% omuyimbi n'otwalako 50%. Kitegeeza oluvannyuma lw'ebyo ebintu byonna ku nnusu 7 omuyimbi afunako nnusu 5. Ontegedde ku nnusu 7. Aha naye nga kampani eyo nga MTN ekikola esobola okuma sponsor kati kanku example no check yali ya million kanzikubulira binaano weebiri si byakulimba nze ndi vice president nkumibwa ekitongole ekiramba bino binina okwogera ate office yange yalondebwa abantu sese kakati kawe kakatisi kati kanku example ono gross revenue ya wano zizo million 8 ozirabye ezo million 8 ozirabye downloads kakadde kamu mumeka million 8 ozirabye bwe bajjako VAT ne zifuuka 6 bwe bajjako exercise duty ne zifuuka 5 bwe bajjako less demo costs zetimanyo bazezaki za MTN ne zifuukana ziri mwana mubina million zwa dola na ziri mbino omuyimbi tannafuna ne baleta platform fee ya MTN simanyi bwe yawukanira na 20% ne zifuuka 3 omuyimbi tannafuna kati ebyo 3 gye bayita shareable amount yesigaddewo kwe mugenda kati omuyimbi olwatandisa okugabana otandika okugabana nga ziri 3 ezabadde olw'amaze abatatonda aha ne bagamba telecom share ne bagijjako yiyo ku 3 bwe bajjako ebibiri ye telecom share jukira yagyeko dda platform naye nonye ne telecom share dala telecom share 2.7 million 2.7 ng'omuyimbi tannafuna is MTN being fair or unfair ate nga n'abayimbi abamu tebazifuna bino bitosobola kikyusa okuleka ng'oyise ne tubuukaawo ne tugenda ku aggregator share wange nze naye tugabana kino 10 ekisigaddewo nga MTN emaze okuggyako 2.7 ezabadde 8 aggregator share wuuyo aggregator share ne tugabana zino bwe tuzigabana nenfunako million 5 ne nafunako ameka 5 ne kati n'olyoka ku 8 nfunako million 5 ne mmala ne nkubuuza nti 5 nali nzirabyeko ezisinga obunene nakafuna million 10 kugamba ababbi bangi bali awo waggulu awo ne beefuula perfect so muzuukuke nze message yange Telecom nga bolaba MTN okubeera unfair eri omuyimbi Omunayuganda ng'otutte million 2 ku check ya million 8 the least you can do to give back is sponsor them nga tokweshoninze kubanga muli mu profitable business kuba bwe tunakeera enkya ne twewuba ne tugenda mu makooti ne tugenda eno izo okusanga nga ombadde nnyingi okusinga so nga ate era bizibu kubanga conscience wano yabonabona n'ebyo ebintu kyatwala emyaka nga 8. You see what I'm saying? So government is not being mu speed eduke nti bokeera enkya n'oteeka Telecom n'ogibuuza ebibuuzo bisobola okuprocessing wa myezi 3 ekyo ne kikola ki ne kiggwa. So mba mwagala okubeera fair mulekera okusonga omuyimbi ate yakoze kano ne mwekwasa ate yakoze kali nga nammwe muli mu kutwala Lion Share kukola back tunes. Twetaaga government ebiyimiriremu nze ndi vice president bino mbirwanako ng'omuyimbi nga kulwa abayimbi bannange ntunulira Nakato nga ndaba agenda yimba ntunulira Chameleone nga alwadde abadde muyimbi ntunulira Sebata ntunulira radio yafa abaana b'embalaba ne maama we. I will not give up this fight. I don't care who I'm facing ne bw'abaani. So today I call out on MTN to change its ways a little bit. Era tujja babulira nga bakyusizaamu kuba twagala batereezeemu naye baagano tereezaamu kyetuva tu involvinze government etuyambe kati eze ku budget copyright egenda kuyita bagenda regulating ebintu ebimu biterere. We just want to negotiate not fight cause there is room to negotiate. Yeah, kati okay, Uncle P. Twabaddeko nga tuvuddeyo twabaddeko ku federation olunaku lw'eggulo. President n'atugamba nti ng'oyolekera Sanyu Festival ate bagenda kujaguza era olwokubiri batuumye Sanyu Tuesday. Ekintu ekyo akabonero ako kalaga nti embeera Dr. Jose Cameron yakomentingako olwokubeera nti tebaamunona ku kisaawe kitegeeza nti ensonga ezo zagonjoddwa bali atpa ensonga za Chameleone wezansukiddeko nti office mo yaziropye mu office neneko ku yange. Njagala kujjukiza nti ndi vice president ku federation.
so bw'aba yazitaddemu unless I'm designated okuzihandlinga a certain way but sina nnyo kyenziza gikomentingako wabula kyenyinza okugamba nti Dr. Chameleon muyimbi wa ggwanga wakabi true example of a champion awangaddewo abadde long living akubye hits akoze sente singa companies ezo zaali zimuwako sente ze osanga tetwaliyetaze na Juliet zawedde so naye kino kijja kumenya omutima enkyanga alimu MTN nga nabo bamugobye nga tebalinayo no ku sente ze ezimu ontegeera so okutujaguza tekiva ku nsonga zonna kiva mu kubeera nti nange nze palaso obumu president wa federation ne tiimu yange banga begase ne basalawo bandyaguze nze mpita mu bintu bingi nina n'abankuba eyo waliwo n'abankubira ku stage ng'enseeraba kati bwe nfuna ndyaguza nsitukiramu I love being celebrated because I have a job well done tuwulidde nti olina abayimbi b'oleeta ab'enjawulo ku Sanyu Festival bagenda okuva Nigeria, East Africa nga Blues Melody n'ab'enjawulo kiri kiti sijja bba bamenyera biri mu bbaasa gwe jangu ogula etiketi yo otuule olindirira ekiddako bajja waliwo Smoke ava Floss King ava Antigua waliyo Elijah ava Seychelles waliyo tukyali mu negotiations ne Davido ne Conscience Chameleon yavudde mu America ne Wizzo baatuuse dda so watch the space. Okay, akabe kibuze ekisembayo ankopi. Tulabye nga twawulira twali ku press conference nga doctor yakakomawo nokola statement nti muzeyi wammwe yagambye olwaleero kwe kusabira kwe tubaddeko twasemba okubeera wano nga mufiiriddwa akano kabonero ki kubanga temutera kugenda mu masinzizo ba celebrities sigamba gwe naye ba celebrities abasinga tebagenda mu masinzizo kino kibeere kyakuyiga kyeri abalala naawe kennyini nnyini ekyokubeera nga mumala funa bizibu bakufiirwa ne mulyoka mujjeri Katonda anti ne Bible ekugamba jangu nga boli Yesu anaakutaasa kati ekyo naye woba otandikira waliwo ekirala nayo kimanyi nti nno walina kuba lekicala kubanga olina engeri gy'otunyonnyodde bye ebintu bya